Ex bw'oyogerako emboozi tezigatta bulungi. 1. Nalabye ogamba mbuna dating omusajja nga mwasuze mutya abalabi baffe abakuwanda boyuji nga wena basuubiza ngene bambaletera latest update buli kimu ekituukawo social media kibadde kitwending eno week buli kimu nga sina baba playingira ka video nga kemulabye mbadde nsaba kano ka video mukampeleka like nga weli nkola yaffe wano kuwanda boyuji ka video kamenya kasooka tambula katukiri buli omu abadde adawutinga ebigambo byani ebya Uncle Ben kale nga Hajat Kalulu agambye nga kulombe duwe namba yabo sembyo 67 mukubire aberenga kuyamba kale katugende mu hoye gafe agalero jaja yichuli alina bwino gwalese ku Suzan makula. Ex bw'oyogerako emboozi tezigatta bulungi. 1. Nalabye ogamba mbuna dating omusajja nga ali 52 years nga nina 28. Banno we bagambye is it 28 n'ogamba awo kati nze Isma mba ntegeeyo nti tewali 28. In any case n'oba wali 28. Omuntu amuwala ali 28 n'obuuka emyaka 12 n'ena n'ogenda ku 5 kitegeeza kuva mu buto oli sikiima. 28 n'obulwawo omuvubuka ku 34 ku 32 ku 36 ku 38 ku 40 ku 42 ku 46 mpaka ku 52. Moso ne wobanga wamuyina kubeera abawala babayina. Yes, but at this point of time the disclosure is not necessary to making any sense. It doesn't. Olabikanga omuntu atrying to cover up babini bebagamba owadde ensi believability ate ne pastor simusiru ne pastor kati atulamu yekka ina byalabanga tali naawe embozo ziri so too good to be true. Mumbeera mwe twabadde emabega back in 2000 omuwala akwate FX agize azze n'ettaka nga ye tayina azze ettaka azze biki obigaane abitwale ewa maama wo wadde obigaanye ng'obimulekedde ne laavu yennyini eri too good to be true. Mulenzi kyoyo musajja kyoyo you are trying too much to be good in the face of the people yet you don't need teweetaaga. Obadde kakazi kakabi olabika bulungi olumiza abateesi buli kintu kitambula ku muzuuli but the more you are exposing your stories zikulisiimu ebituli kati wakwogerako ba exaba tetunnabala kuva waluzinga virginity ujjukira waliwo period yawo omuwala watabaliranga onyumirwa bunyumirwa ojja mu sekerwe w'okugukira obe n'omu mu 6 kati bali bameka. Stop. Simanyi nali 28 ne dating omusajja nga ali 20. Why are you using the word dating? Gamba nefumbira omusajja wa 5 mu 2 nafumita kakati pastor omumalamu amaanyi n'abantu batambuliramu pikicha bwogenda otambula oyogera naina x pastor omutaddaawo naina no x wange oyo nomala tejuze era ng'olina clip yemu nti nina x kati nina omusango naye yerooya ate ampisa ampa obuyambi kyokka ayinza okumpa paraligo. Madamu kola ekintu kimu kasuku muganda kwata $5,000,000 ekibatawaanya kyekyo kwata $5,000,000 ekirimbe mwogezi wo ojja laba ng'ebintu bitambula bulungi. Right now you are talking out of context.